omwana w'omuwala bw'amufuddeko mayiti weppu era nga ono Kadaama avunaanibwa gwa kutta mwana wa mukama we. Nga tetunnaba kweyongerayo, gw'olowooza muganda waffe n'omusango gumusinga asaana avunaanwe, asaana okuttibwa, asaana okugobebwa mu ggwanga lyali mukoleramu olw'okuba nti omwana wa mukama we amufuddeko? Mwabali eyo abakola emirimu bw'egiti kino obadde okimanyi nti nno ebiseera ebisinga bw'ofiirwa omu ku bantu gw'obadde okolera kaŋŋambe, mwabakola ku bakadde omukadde n'akufaako, abakola mu baana omwana n'akufaako, abakola mu balwadde omulwadde n'akufaako ng'afiiridde mu ngalo z'oyo abadde amulabirira. Obadde okimanyi kisobola okutwaza mu kkomera emyaka gyonna. Era bw'obanga obadde okolera abantu babi okimanyi n'okuttibwa osobola okuttibwa oba nedda. Gw'omuwarabu muveeko. Bwe tugera ku magye ne tugamba nti abawarabu bantu babi nnyo, bantu batemu nnyo, bantu batiisa, bantu bisiraani nnyo, bino bye tuba tutegeeza. W'oba oli awo abamu ku mmwe ebintu bwe biti temubimanyi. Kyova olaba bwe tuvayo ne tubyogerako mutandika ne muyomba ne mwogera ebitasoboka ne mwogera ebitakwatagana olw'ensonga temumanyi. Ne musaananga ne mwebuuzanga ku bannammwe oba ne mutuulako mu kasonda n'ogamba kino ekintu abantu bangi bakyogeddeko, bwe kirijja ku luggi lwange oba we kirintuukako oba we kirituuka wenkolera ngenda kukola ntya. Yenze Sheila Adita kambaterewo akatambi kano mukawulireko munnammwe ng'alajana ate era tukomewo tube nga tukawaako endowooza zaffe mu bwangu nnyo. Wasimutya kale mwana bange nti sinabakebakako okuva ku makya okuva ggulu okuva luli bana mwana w'omuwala bw'anfudde kyekabadde bamutwala mutwaliro baŋŋambye omwana bw'afa nange mba mufu. Banamwe munsabire, banamwe munsabire simagita tambuliza vidiyo yange omwana sinza musajja banyonyola nga biteredde naye munsabire banamwe. Banamwe sina bwenyinza banyonyola bisigadde naye mwenna abamanyi omwana namusanze eggulu ng'agudde mu ntebe emusitulawo omwana ava musaayi munnino ne mukama. Simanyi kyatuuse ku mwana, simanyi kyabadde ku mwana. Banamwe munsabire munsabire batenge bwiraba wasimutya. Akatambi ako w'oba okawuliriza bulungi, ka munnammwe yagenda okukola nga mmwe, yagenda kunoonya bulamu bulungi nga mmwe, yali mweyo embeera nga sinnaba kweyongerayo nabbagamba ki kye mulina kukola bwe muba mutuuse mweno embeera wa subscribinze. Gw'atanaba ku subscribe nga buno obutambi tojja kubufuna, anti bujja kuba tebukugasa, ojja kuba tobwetaaga kubanga tebujja kubanga bukutuukako. Naye ate w'oba oli awo ng'oli eyo oli mu kwebuuza ebibuuzo nga bino, onoonya okuddibwamu nga kuno, ekyokukola olina kimu, subscribinga ku YouTube channel yange nga nkozesa Sheila Adita page. Jangu subscribinge okwate ku kade nga buli video gye nteekayo bweti ekutuukako bulungi nnyo, ate era commenting nga tomanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Abannoonya ku mikutu emirala nga ku TikTok kwendi nga nkozesa Sheila Adita page ne Sheila Adita 1, ku Instagram kwendi nkozesa Sheila Adita page. Gwayagala okunkubirako nfollowinga onkubire nja kubanga nkukwata. Tuzzayo katambi ka munnaffe ali mu mazige essaawa zino, bagamba bagenda kumutta, bagamba bagenda kumusiba, bagamba bagenda mukolako n'ebintu ebirala, ate ye kisoboka. Omuwarabu buli kimu akisobola, teri kyatasobola. Bw'oyogera ekigambo muwarabu abasinga bagamba era nammwe mujubisa nnyo, mutiisa bannammwe okugenda okukola. Lwaki mutiisatiisa bannammwe? Olw'okuba mmwe mwagenda na biki ye twagenda. Omanyi bye twayitamu?
omanyi bye tuyiseemu, omanyi bye tukoze okuwangula okutuuka okumu nga tuli balamu, oba ebyo byonna obadde tubimanyi. Gwowoza buwozi oli mu kutiisa banno. Era bino waliyo abalungi n'ababi, iye abalungi n'ababi gye bali. Naye ku nnamba y'Abawarabu esinga mu nsi abalungi bye batono. Olw'ensonga mbu etteeka ly'abakozi terinnayitibwa, terinnayitibwa nti gwe olina eddembe lye lyogera, terinnayitibwa nti gwe basobola okutwala ng'omuntu. Mu maaso gaabwe oli mukozi, mu maaso gaabwe oli muddu, mu maaso gaabwe oli nfunzi, mu maaso gaabwe oli misikini atayina buyambi, omuntu ali awo atayina amufaako, eyeetaaga ekyokulya, ekyokwambala, eyeetaaga omutegeerera, eyeetaaga okubeerebwawo omuntu omulala ajja kuyambe gw'obeerewo. Ye ggwe nno. Abasinga mugenda eyo nga temumanyi kifaananyi kye mulimu kituufu, ne mutuuka eyo ne mwerabira nti munnange ggwe oli masikiini, n'otuuka eyo ne weerabira nti ggwe oli muddu. Kyova olaba bannammwe bangi bakola nnyo obutambi nga bye baali basuubira eyo si bye basanzeeyo. Bava eno n'obujjanja bagenze mu nsi z'Abasiraamu, bava eno n'olugezigezi nti bw'atuuka eri obulamu bwe bugenda kukyuka, bava eno nga bavumya abantu, bava eno nga beesuubiza ebintu bingi, naye bwe bamala okutuuka eyo ne bagguka amaaso ne bagamba bulijjo nga byalowooza byanjawulo ne ku biki byalaba. Kati abantu nga ffe bwe tuvaayo ne tubagamba ebintu ebiri eyo, please mugezeeko okuwuliriza, yadde nga si embeera mw'oli. Tomanya oyinza okufuna yagirimu ng'ate yeetaaga buyambi bwo nga ggwe agenda okukeera ku makya ogambe tokaaba. Waliwo omuwala bamuyita Adita yayogera ku nsonga zino. Ffe abasinga ku ffe tuzoogerako olw'ensonga we have more experience than you guys. Gwe oli mu myaka 2, oli mu mwaka gumu kitundu, oli mu kuwakanya ebigambo by'omuntu abadde mu mbeera gy'olimu okumala emyaka 5, okumala emyaka 6, 7, 8, tuba tetukutegeera. Era ng'ebiseera ebisinga mmwe abakola egyo emirimu gy'okulabirira abaana, njagala mubeere nga mukimanyi nti bw'oba tokoledde famire etegeera nnyo, yasoma nnyo, efa nnyo ku bantu, ekizibu ng'ekyo bwe kituukawo basobola okukola kyonna kye baagala. Lwa nsonga abantu be mukolera ba bwongo bwa njawulo. Obwongo bwabwe bwa njawulo n'obwammwe, nti bo mukolera abantu abalina obwongo obuto, ate mmwe mwagenda okukola ng'obwongo bwammwe bukulu besides your ages. Era abasinga ku mumanyi n'ogamba wabula abantu bano tebategeera kituufu. Ye kasitaalya n'akkuta ne yeebaka, that's all. Talina bizibu nnyo biri awo ku nsi. Nti agenda kwesigisa n'omwana we, tojja kujja mugamba nti omwana andwaddeko n'amala n'afa. Togenda mugamba nti omwana ekiro ekintu kimukuta ne kimusika n'afa, ajja kuba tabimanya, ajja lowooza gw'omuse. Yenze Sheila Adita, ninze endowooza yo ku katambi kaneeno munnaffe akola atya, we kikutuukako nga gwe oyinza kukola atya. Twesange mu comment section.